Yes, nkwanirizaako nnyo bwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'arespondinga ku misinformation oba ku bubaka obutali butuufu obwafuniddwa mu bukyamu. Avuddeyo n'abalambika ensonga entuufu ku ki ekyasindikiddwa. Okusinziira ku information eyabadde etambulira ku mukutu gw'amawulire ogw'e Bulaaya Al Jazeera nga kiraga nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda aga UPDF, Uganda People's Defence Force UPDF yasindikiddwa gye buvuddeko emabega amawulire ago nagakuwadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Naye wabaddewo misinformation etambula ng'era etambulira ku mukutu guno ogwa Al Jazeera nga gulaga nti go engeri gye baabitegeddemu nti amagye gano aga UPDF gasindikiddwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo osobola okulaba nga batebenkeza emirembe n'okkomya conflicts eri abayeekera bano aba M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni byasambajje n'abaga nti nno mwabifunye mu bukyamu, avuddeyo n'abagolola butya bw'abagambye. Oli ku Yugi Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale kwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gw'atannaba kuba ng'otwegattako nkubiriza ogende mu maaso wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Gwe ali eyo yenna gy'osinzira okuba ng'otulaba nkubiriza ekintu kimu, genda mu maaso n'okuba nga osharinga olikinga, osobola n'okujja mu comment section n'okomentinga okusinziira ku ndowooza gy'oyagala otteekayo ng'obubaka we buli. Abula gwa subscribe nga towerabirako na mukadde akadde ako kakuyambeko okuleetera notification message ku ki ekiba kigenda mu maaso. Osobola okuba nga ofollowinga Yugi Updates TV. Gwe mukwano gwange mpuliriza bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo yonna gye musinzirira emitala w'amayanja yonna mu nsi eki gy'oli, gwe yenna gy'osinzira okuba nga gy'olwanira nkulamusizzaako nnyo. Emabegako awo nkulaze nti bibadde bitambulira ku mukutu ogw'e Bulaaya ogwa Al Jazeera gubadde gulaga nga guspreadinga misinformation nti amagye g'eggwanga erya Uganda aga Uganda People's Defence Force UPDF agakulirwa General Muhoozi Kainerugaba era nga ye Chief of Defence Force gatindiga eggendo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Bunia saako ne mu Ituri provinces. Ezo nno zenkambi ezigambibwa ezisinga okubeeramu abayeekera ba M20, abayeekera ba ADF be bayita Allies Defence Force. Kitegeeza nti abubinja obwegatta okukola forces okusobola okulaba nga bayeekera eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula amawulire gano gazze gaspreadinga nga galaganga bano abayeekera, galaganga nti bano aba UPDF bagenze mu ggwanga lino okusobola okulaba nga balwanyisa amagye gano ag'eggwanga erya M23 saako n'okuba nga tegateeka bulabe ku ggwanga erya oba gavumenti y'eggwanga lino erya Congo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akyasambye era abisambaze n'abagamba nti nno mwabifunye bubi. N'abagamba amagye ga UPDF tegayina kintu kyonna kyakukolera bayeekera ba M23 saako ne gavumenti ya Mwami Tshisekedi eya Democratic Republic of Congo. N'agamba abo ensonga zaabwe ziri mu kudissolvingibwa, ziri mu kukolwako eri aba East African Community saako ne South Africa Development Community we baatuula mu kibuga ekya Dar es Salaam mu Tanzania. Era ensonga yaabwe yamala dde okusayibwa amagezi engeri gye bagenda okutebenkezaamu emirembe, okukakkanya, okukomya n'okukomekereza conflicts ezo ezigenda mu maaso wakati w'abayeekera ba M23 saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza
agambye nti amagye gano aga UPDF ekyagatutte mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si kulwana lutalo lw'aba M23 wabula nsonga ziri bbiri. Abagambye nti mujjukire emabega si gwe mulundi gwaffe ogusoose okutwala amagye ga UPDF mu ggwanga erya Congo. Agambye for 2 decades, oluvannyuma lwa decades bbiri gy'emyaka nga 2, Uganda yagenda mu mukago n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo lisobole okuba nga eggye lino erya Uganda erya UPDF liyambako okuwa obukuumi n'okulwanyisa okusappulesinga okugobawo abayeekera ba ADF mu bitundu bino wammanga emuli Ituri province saako ne Bunia. Jjukira nti nno ebyo ebitundu biriraanye kyenkana waliyo kilometers 4 okuva ku booda ya Uganda okutuuka mu kitundu ekyo gye baagenze okutebenkeza eddembe. Agamba nti amagye gano gaagenze kufufugaza abayeekera bano aba ADF era emyaka gye bamaze aba UPDF nga bafufugaza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abayeekera bano. Agamba nti nno ebiruubirirwa bye tutuuseeko n'ebirungi 2 gy'emyaka nga 2 ng'amagye gano ag'eggwanga erya Democratic erya UPDF galwanyisa abayeekera bano aba ADF era bagamba nti success ze batuuseeko era ebitundu ebimu bye babagobyemu abatuuze b'eggwanga erya DRC batandise obyeddiza, batandise okudda mu bitundu byabwe, eddembe balitebenkezza. Agambye nti ensonga 2 ezaatwalayo amagye gano aga UPDF kulaba nga gatebenkeza ddembe, kugobayo magye bayeekera bano aba ADF, saako ensonga ey'okubiri eyabatwalayo nti ku protectinga project egenda mu maaso ey'ekkola oluguudo olugatta okuva ku Uganda saako ne bino ebitundu wammanga omuli Kasindi saako ne Butembo. Bye bitundu ebyo ebigendereddwamu omulimu ogugenda mu maaso okuba nga gukolebwa n'eggye lino ery'ekkulu erya UPDF. Gwe mukwano gwange aleeyampuliriza nti pulojekiti eno egendereddwamu okukola oluguudo luno basobole okutransportinga ebyamaguzi nga biri safely, saako n'obuduwa olukuumi okusobola okulaba nga lumalirizibwa ng'abayeekera ba ADF tebakozeeko bulumbaganyi ku bano ba engineer ba constructors. Gwe mukwano gwange aliyampuliriza. So ebibadde byogerwa nti nno bano abayeekera ba UPDF bayingidde Congo okusobola okulaba nga bafugaza abayeekera ba M23. Mwami Yoweri Kaguta Museveni abagambye ebya bulimba era temuddamu nakirowoozaako wadde n'akamu n'akeddagala. Obadde muwuliriza mulungi nnyo, balekwe kumira ku Yugi Updates TV. Gwe wenna ayagala okujja mu comment section teekawo endowooza yo osobola okujja, naye teweerabira kugenda wansi awo gwatanatweyungako waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo, balekwe kumira ku Yugi Updates TV.